Kitalo ddala ebya Fred Lumbuye si birungi taata mulina mu maaso awo ate ye full figure naye ku side eyo si birungi akatambi ngenda kubeera nga nkakuzanyira mu maaso awo nkwaniriza kujjika media wasuza otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi kakati ntandise ne full figure waliwo omwami amutabukidde ebyemirembe we biganye yamututte ku nsozi bajjajja bamukoleko nkusaba weerabire katambi kano ate n'oluvannyuma tweyongere maaso n'amawulire amalala mangi nnyo ddala. Era nga nzize okusaba olusozi luno lunkwasizeeko lunyambe ku muntu omu eyefudde ow'amaanyi ku social media eyefuula kyatali ate nga ye kituufu talina kyali yefuula nti alina kyali nga talina kyali bamuyita full figure. Era ngenda kusinziira ku lusozi luno nsaba olusozi luno lumukolereko ng'obuyinza bwe bulagira era nze ne ssente zange induwe lunkolereko full figure ng'obuyinza bwe bulagira. Nzize ku lusozi era nga neeyama full figure omunkolereko alabika amalala gamulinnye alabika amalala gagezze njagala ndeese ssente zo zizino ofune ssente zo zizino nzireese full figure munkolereko kwaga amalala galina buli kimu kyalina kiggwewo wabanga avuga emmotoka simanye emmotoka zeyeewaanisa ziggwewo yeeyita nti alya kyayagala biggwewo atandike okulya ebikomando batandike muvugiranga ku ggaali atandike kutambuzanga bigere tukooye ejjoogo yakajja yakalengejja yayita ow'amaanyi agamaanyi gamugjeeko ge yeyita ag'amaanyi gamugjeeko anafuwe atandike okubeera nga asabiriza busabiriza ng'alinga bakalamojja e Kampala asabirize ku street full figure gwe ŋŋamba yeyita ow'amaanyi ennyo w'ekitalo musaanyeewo buli kimu kimugjeeko addeyo mabega gye yava. Butereevu yonno ye mukulu ndowooza mumwerabiddeko obusungu bwe buviira ddala ku ggumba obusungu bw'alina ku mukyala full figure busungu bungi nnyo naye tetumanyi oba olutalo luno lwagguddewo anaasobola okulumaliriza kubanga omukyala gwalumbye naye si mwangu full figure naye tanyigirwa mu ttooke katulinde essaawa yonna tukimanya ajja kumwanukula. Ono omukyala naye ebintu bino byayagala bino ebya violence eby'entalo bano bajja kwetwala katulinde ate kikyanabeera ng'ayanukula omwami oyo butereevu. Ate bwe tuyongerayo mu mawulire amalala ye omukulu Biswanka agobeddwa maneja we abadde amuyambako okubeera nga endongo ye agiteekamu ssente. Omukulu Vigemon yavuddeyo n'ategeeza nga bwe yagobye omuyimbi Biswanka olw'empisa embi okubeera nga tawa management kitiibwa kugase ne bafaani be nga abavuma nga bw'ayagala nga bw'asanze. Kaakati avuddeyo n'ategeeza nga Biswanka bwagobeddwa mu management ye eya Moon Avenue. Kankuwa akatambi ate n'oluvannyuma tukomewo tweyongere maaso. Njagala tuusa okwetonda eri bafaanizi ba Biswanka abamwagala kuba nkimanyi nti abamwagala gye bali naye nze mu bamwagala nvuddemu otegeera nvudde ku music we nvudde ne ku muntu ng'omuntu. First of all agenza neetamiddwa industry egenda enketa n'okunkeeta simanyi kizibu kyalina nina okuddayo okwetegereza interview za Alien Skin byayogeranga ku Biswanka lwaki yamugoba mbadde nanti twatandika muyamba kati ne tutuuka ekiseera ne tuteesa naŋŋamba ankonkolera buli kimu nze tugabanenga percentage ku mulimu gwonna ogubaguzze ne tukkaanya naŋŋamba ebitundu 35 ku buli 100 bibeere bibye ku mulimu gwonna oba guzze gutya oba gutya nze ng'ebitundu 65 biyambeko kubanga entambula yonna ekwasaganyibwa nze nedda mu kukkaanya kubanga bayimbi b'ennaku zino blo neobeera n'egundi neobeera n'endagaano omuntu akuvaako nga yekwasa nti namusaba nkolere kino teyakikola namugamba nkolere ne kino teyakikola omuntu asobola okwekwasiza ku ngato ekolwa tukola tewagiguze n'agamba omenya amateeka g'egundi tegeera tuzimba muyimbi ogezaako omwambazi obulungi ogezeeko teekawo embeera ya sita aguze kapiki ka sukuta Biswanka avuga owa boda
ambadde element buli kimu gozimba muyimbi naye yali ku piki Biswanka tomulagira kintu nakikola kati nze kankubulira Biswanka yasulako ne mukazi wange emboozi ya Figure Moon eri Biswanka gwabadde amaneginga ekyali mpanvu nnyo neffe tusobodde okubeera nga ate munange nga tugikutemeratemeramu ne tubeera nga ate tugifunza ne tubeera nga ate munange nga tukuwaako ku ebyo ebitonotono naye ng'ekyali mpanvu nnyo ddala. Figure Moon byayogedde ku mwana ono byabadde bingi nnyo ddala. Tetwerabira nti Biswanka ono yasookera wali wa Alien Skin mu Fangoni Forest era ng'oluyimba lwo lwasookera ddala olw'ontunulemu yalukolera ku Fangoni Forest. Alien Skin kitegeeza ye yadiscoveringa talent y'omwana ono naye tewaayitawo bbanga gwanvu nnyo ne Alien Skin n'amufuumuula olw'empisa okubeera nti bamusanganga n'obuwala mu studio eya Alien Skin. Yali atandise okubeera nga aleeta abakyala ku studio eya Alien Skin ate ng'okimanyi wa Alien Skin yo teterabaayo nnyo bakyala wabeerayo baami nnyo okusingira ddala. Era ono ne bamufuumuula era olwamala okumufuumuula yafunayo management endala era nawo ne bamala ne bamufuumuulayo kati n'addamu n'afuna Figure Moon naye yakomekkereza era nga amufuumudde kwegamba omulenzi ono tanaba kubeera nga ategeerekeka naye nga nze ndooza yandibadde asetolinga wamu n'abeera nga ate munange kuba yo talent agirina yandibadde asetolinga wamu n'abeera nga ate munange atambuza endongo n'ava mu bintu ebyokwefuulafuula ebyokwekyusakyusa n'asetolinga wamu n'atambuza endongo kuba talanta yo mweri agirina era ayimbira ddala. Kakati nno Biswanka naye era avuddeyo n'ayanukula Figure Moon n'agamba nti ye tabangako mu management yonna era n'ategeeza nti Figure Moon alabika yabadde ategeeza Junior Biswanka nga bwe mumanyi nti abayimbi ennaku zino balina ba Junior Bobby, Junior Kamiri kati ne Biswanka naye yabadde ategeeza nti ono Figure Moon alabika alina Junior Biswanka gwali mu kwogera kuwabula nga tategeeza Biswanka ye mwennyini ekitegeeza nti bulijjo Figure Moon amaneginga Junior Biswanka mu bufunze. Biswanka abyeganye nti ye tabeerangako mu management yonna Figure Moon tamumanaginga era n'ategeeza nti Figure Moon yamutuukirira n'amugamba nti agezezzaako okulabika nga ayogerera firimu n'ebikyagaanya okukwatayo kaliyaye ey'okwogerera firimu egaanya okukwatayo mbwera n'amusaba amuyambe bakole stunt era y'ensonga lwaki Figure Moon tumulaba ku TV essaawa ya leero mbwebyo byonna Figure Moon ali mu stunt kubeera nga kaliyaye ey'okwogerera firimu ekwatayo. Ebyo ebigambo by'omukulu Biswanka ye yabyeganye butereevu nkujjukiza oli kujjika media. Ate mu mawulire amalala kitalo nnyo ddala Fred Lumbuye afiiriddwako taata we. Fred Lumbuye abasinga fenna tumumanyi ono bloga nakinku nnyo ddala wano ku social media. Bloga okuva ku side eri ey'abantu okuva mu kibiina ekya National Unity Platform yafiiriddwako taata we omukulu Nsumba Davis. Wano ku Jika Media tugamba kimu nti tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda agulamuze kisa n'abenganda family ayongere okubeera nga ate munange abagumya. Ge mawulire agava ku side eyo ey'omukulu Fred Lumbuye go si malungi ne katusabe Katonda ayongere okubeera nga ate munange abagumya ate n'omwoyo gwa taata agulamuze kisa. Butereevu nyongera okujjukiza tyobadde kujjika media era nga gwe nona tunaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge tewerabira kutandinga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutiddeyo video
empya. Nakugamba wosanga kalango onna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kossa nammwe abatulabira eno waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza. Timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mbaagaliza olunaku olungi akuume atakomera mpeera. Mweraba.